Nabatanzi Joani afunye busatu. Najemba afunye kamu. Kayesu kagamuka. Nachanja obululu busatu. Nankanja obululu busatu. Nantale akalulu kamu. Naluyima nafuna obululu 10 kagamukaga. Erinnya lyange nze Kalyesuubula Constant mbeera mu ggombolola y'e Mmende, nze munnamawulire we NRM w'eggombolola yaffe y'e Mmende, nze ndi wa NRM. Naye okusinziira nga okulonda bwe kubadde, okusinza polling station ze ntuuseeko, basooka kati ntuuseeko polling station zibadde nga 8, naye ekizibu ekireese byuzi bwonna, obuuma bwe baatusuubiza mwami Byabakama, obuuma tebukoze. Ekiraga nti nekyo kireetedde muddire ku polling station. Naye finally abantu bamaze ne balonda nga bakozesa registers. Baatukakasa bulungi nnyo nti akalulu kagenda kutambula bulungi nga tukozesa obuuma obwo. Naye obuuma tebukoze. Naye ebisigadde obungi akalulu katambudde bulungi, only nti abantu baakedde ne babeera ku polling stations ez'enjawulo ne bagenda ne balonda. Naye obuuma ebikozesebwa bituuse bit late mukko, naye ng'ate abantu bo batuvunaanyizibwa ne batuuka ku polling station. N'olwekyo kati ffe tugezezzaako okulanga tumonitalinga okulonda nga okwadde. Total population y'abalonzi ebadde ntono nnyo okusinza mu bitundu byaffe. Kale bwe tunyanga eno polling station ya Bbanda eriko abalonzi 507. So kati abalonzi abazze ndabye nga balinga mu 2+. Eno polling station yene eri wano eno eriko abalonzi bali abalonzi 402. So kati tuzzeeko abalonzi 1,200 abalonze. So kati abamu ne babeera nti bazze tugezzaako kuba mobilizinga naye nga abamu bakyagamba obuuma batusuubiza tugenda kulonda, kubanga mwami Byabakama yatusuubiza tetulonda nga tetukozesezza buuma. Then okutuusa kati abantu badde balina nnyo trust mu buuma, naye obuuma tebusobodde kutuuka. Eyo ne kibeera ng'ekintu kikoze bubi nnyo, era kitukoze bubi nnyo ffe ng'abalonzi oba oliawo n'abantu ba wansi. Ekizibu ekiriwo n'abantu mu system zino, sensitization ebadde ntono nnyo. Tulaba nti no gavumenti yateekamu ssente mpitirivu nnyo, otunuulira kati bagamba obuwumbi 2. Imagine obuwumbi 2, kati kitegeeza ezo ssente zaafudde, abantu tebaabasomesezza, abantu tebaabagambye eki kiteekeddwa kukolebwa. Naye ogenda okwekanga nti ebintu ebyo ebipya gavumenti etaddeeyo nnyo mulaka kusooka kusomesa bantu. Kubantu ngenza okwezuula nti n'abantu bennyini abakozesa obumashini ng'aba n'abantu bennyini tebamanyi bukozesa. Kyokka ng'ate baagala baagala batugamba tubukozese ng'ate nabo bennyini bufumu. Baali badde bawaayokko emyezi nga 6 nga bajja basomesa abantu, kubanga okulonda kuno tekuguddewo bugwi lunaku lumu. Bazze batwala ate nga tulina okulonda 2026. Naye ng'otunuulira materiyo zonna zituuse mu budde, ebimu ebikozesebwa bituuse leeti. Naye ng'ogenda n'otunuulira ebintu Byabakama yali badde ateekawo emisomo. Naye kati eno waffe tetulaba nko ku misomo yadde nti babazze kusomesa abantu, babasomesezza olunaku lumu, n'abalala bennyini babasomesereza wano ku polling station. Akubu mashini badde batusuubiza abantu babasomesezza, naye ate ebyo babasomesezza nga babasomesa ebintu bifu. Ne kireetera okumalamu essuubi abantu baffe, abawagizi baffe. Ogenda n'owekanga nti kati waliwo abantu abamu babasuubizza kireetedde ttaanaapu okuba entono. Bangi nnyo badde basuubira nti wagenda kubeerawo olutalo wakati w'abalonzi oba ne gavumenti. Naye kitukoze obulungi nti abasirikale tubalabye bo badidde ku mirimu gyabwe, tebalina kutulugunya ku batulugunyiziddwa. Naye ebimu ku bireetedde ddala akalulu kaffe okwonooneka, mwami Byabakama yatusuubiza nti ebyuma bigenda kukola bulungi. Ebyuma tebikoze bulungi. Mwami Byabakama yatusuubiza nti bagenda kusomesa bannayuganda, mwami Byabakama tasomesezza bannayuganda. So n'olwekyo ekyo kireetedde ddala rate y'abalonzi n'okugyawo trust mu kalulu k'abantu. N'olwekyo ffe ng'abalonzi oba ffe ng'abakulembeze tufunye obuzibu bw'amannyo nga n'abantu bakubira amasimu babo ne bakugamba, mwami Kalyesuubula mbadde nsaba onsomese ku kuuma kagenda kukola katya, ate nga nange akuuma sikakola ki sikamanyi. Gavumenti erina okutwala obuvunaanyizibwa okuba nti wabeera nga waliwo sisitimu empya ezze okulaba ng'efaayo okusomesa bannansi. Naddala wano eno transition gye tulimu okukyusa obukulembeze olwaleero nga 15. Bino byonna yadde emyaka 5 tubaddewo nga tukola ebintu eby'emirimu gya gavumenti. Naye ate olunaku lwaleero weetaagisizza ddala okulaba nti abantu babeerako n'emisomo egitegeerekeka egibayamba okutegeera biki bye bakola ki bye beeteekeddwa okulola. Tunuulira sezza registers.
batusuubiza bu machine mwami byabakama milioni obuwumbi 200 kati obuwumbi obwo kibadde kyetaagisa tusooke tumalize okuddamu akutumaliza akalulu mwami byabakama asokadde yufe nga bana NRM atuwemu evaluation ya machines ezo kubanga kiraganise tebazigula tebabukozesa ate tebukoze ku ground tukozesezza registers zaffe so ne kibiranga kiweti erudda njaga kwebaza abasirikale tebadde so violent okusinziira nga police station nga bwe zibadde abasirikale badde beyisizza bulungi nnyo tebatulugunyiza bantu okusinziira nga n'okulonda kuliko tuzze tubeeramu nako abasirikale beyisizzaamu waakiriko kuba tewali n'omu akaabye waliwo akaabye gwe wakubye amanya n'eddoboozi Seremba Martin nga nze mukulembeze w'abavubuka ku kyalo ate era ne ku muluka okusuula akalulu kubadde kwa mirembe newankubadde bye twasuubidde bye baatugamba si bwe byabadde baatusuubiza obuuma obukebera obukonge enteekateeka n'egaana ey'obuuma so ne batutegeeza nti twazzeeyo ku nnono ey'okukebera omuntu oba mwali mu regisita oba alina endagamuntu n'agenda asuule akalulu ke naye kubadde kwa mirembe ensonga lwaki olaba nga buli muntu wali mukkakkamu abalonze balonze abamu ne badda ewaka naye ate abasigaddewo beesudde mita 2 nga bwe baatugamba okuva we balondera se abalonzi baasoose ne bakeera nga balina okwagala okuyitirivu naye olw'okukeerewa kw'ebintu n'enteekateeka bwe zibadde ne beesalamukko wabula olw'omwoyo gw'eggwanga abamu bawuliziganyiza ne bannaabwe era tubalabyeko nga beekuluumulula okuddamu okweyiwa we balondera okusinziira nti bwe kuzzemu ne kutambula ne babeera nga bakoowola bannaabwe bakome obasuula akalulu kaabwe. Birungi Ssemujju ndi mulonzi ku polling station y'e Bbanda sobola olunaku olwaleero sirabanga bya kulonda kufaanananga kuno omusajja yeeteeka ku bintu by'atasobola n'atugamba nti tugenda kulonda nga tukozesa biometric era natukakasa nti tulina teekako kinkumu okulonda okukakasa nti wano ku polling station y'e Bbanda tetwalayo kantu konna kabayita biometric kubanga abalala batugamba nti bwatuuseeyo ne bugaana kukola naye wano ku polling station za wano polling area eno teri wadde n'akuuma konna kabayita biometric katuuseewo so kitegeeza nti mwami byabakama ne ttiimu ye omulimu guleka gubakoze eki gubalemeredde weewuunye omulimu obumu obwo bwasipendingibwako ssente eziri mu biliyoni za 20 naye ne ku polling station tebutuuseeko n'obutuuse tebukoze so omwami byabakama avayo tuwe embalirira kwezo ssente zaki ssente za ggwanga twatandise okulonda wano ku ssaawa 5 ez'emisana ekyomisa kiri kimu media platforms zetubadde tukozesa okumanya ebigenda mu maaso zonna baaziggadde tuwulidde kawungeezi nga batugamba nti ekitongole ky'ebyokulonda kyayongeddeyo mpaka ssaawa 11 n'ate era abakakiiko k'ebyokulonda be baatadde wansi era akalulu bakakomeza ku ssaawa 10 nga n'abakyajja gye bali waliwo abaakedde nga balina okukola emirimu gyabwe bwe tujja okulonda ne bakwali batufuulire public holiday gavumenti oba byabakama tatuweerezaako byakulya tulina okuddayo okuyiyiza abantu baffe bye banaalya naye mu budde obwo bwetwandibadde tukomawo tulonde ate tusanze bakoze eki baggaddewo so omulundi oguddako nsaba mwami byabakama n'akakiiko k'ebyokulonda konna akalibeerawo oba alibaani agende ku kintu ky'anaasobola era kyasobola okuteekateeka sobola okulaba nga kituwa akalulu ak'amazima n'obwenkanya wanze nayiraliikiridde dda kubanga bw'otegeka ekintu nga kirina kukozesebwa nekitakozesebwa eyo sayini esooka eyobibbibwa akalulu katuyinza kuba bamativu tutya nga n'ebyagulibwa okukola omulimu tebikoze kitegeeza nti balabye nti biyinza okuyamba NUP okwongera amaanyi ebadde egenda okuwangulira ku ebitundu 6 egende ku 8 ne bagamba biometric tuzirekeyo oba si kyekyo bamusiba bicupuli nga tebisobola kukola mulimu ogwo. Embeera eno sigiwuliramu bubi yembeera gye mbadde nsuubira era nja kwebaza Mukama olunaku lwaleero n'okusingira ddala okwebaza Banabusiro North okusalawo okulonda omukulembeze Manja Moses agenda okubaweereza 2026 Busiro North tebadde embeera eyo yonna okuva natandika akalulu kano emyaka 5 emabega mbadde mpereza abantu era ewaffe sinalabayo kavuyo konna okujjako nga bebadde walala Busiro North tebadde nzikakkamu era
n'oyo gwe nawangudde talabiseeko kubanga badde bakimanyi nti tebalina lugendo, so babadde embeera yonna. Busiro North yo twaliza wamu ne baddeyo NRM ebbanga lyonna. Kino ekifo kyajja mu bavuganya waliwo ensobi kubanga waliwo obulwadde bwa COVID nti tetwafuna mukisa kuweereza abantu ate twasobola kufuna mukisa gwabulya manifesto yaffe ey'emyaka egy'etaano ate nga yali nnungi nnyo. Olwekyo nkakasa omulundi guno olw'okuba manifesto yaffe twagiwulidde abantu ate si kyokka Mayanja obuwanguzi nabufunako dda kubanga nze nkulembera Kisoro district mu NRM. Kyandibadde kiswaza nnyo akulembera constituency 8 ate okuva constituency emu ya Busiro North. Bwe mbaza okuva Busiro North ne nkulembera Ntebe ne nkulembera Kira ne nkulembera Kirire Ssaabagabo Nansana, eno constituency badde ejja kwanguwa nnyo kubanga n'abo abantekamu bwesige okubakulembera nga NRM wa Kisoro district balaba nga nze nsobola, so tewali buzibu kubanga NRM obuweereza bwayo bulabika. Wakikwata bubi. Mayanja yogera nammwe nzaalibwa Kasudde naye 2016 nakulembera Masuta Town Council era omwaka ogusooka twakola kolasi mu Town Council. Ogamba nti regular kolasi olimba. Alisi bwe nakulembera Town Council 2016 2021 twafuna kolasi. So nkakasa nti obuweereza bwa Mayanja ate bintu bigenda kukolebwa. Tell us about your victory.